Gano ge gamu ku malaalo g'abantu abawere 10 ku byalo 5 eby'Ekyanika ebisangibwa mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'e Kyotera abagambibwa okuba nti okufa kwabwe kwavudde ku kika kya wala gyalimu ekirungo ekya methano. Ng'obubonero babadde basesema baluma olubuto ate awamu n'okukankana. Kyokka abatuuze bo banonooza nti bafa ddogona by'okoola. Tuzika mugenyi yamaze emyezi egi omanya abafudde wa era kikimu omanya abafudde wa nga mu emyezi ebiri abafa tibuni mulokole tibuni musiramu bona balujuju bona. Abatuuze bategeezezza nti buli abadde afa ng'olumala okuziika n'ebisolo byawako okuli kapa, embuzi n'ente nga nabyo bikomekkereza bifudde. kapa neefa embuzi nezaala ebyana 9 nebifa by'eddakiika eyo. Ekirala abatuuze basinziira ku mbeera abantu gye bayitamu nga tebannafa okunonooza nti by'okoola. Kimufumita mu lugwe kiti kufumita mu mutima nga buli kintu kifumita mu lugwe yaba ekintu kinene yaddako yali kabugoyo mwammanya yafiira ku ttooyi wali yafuluma twagenda okumulaba yafuluma kiro twamulaba sawa nga 8 nga yagudde ku ttooyi n'akola ki n'afa. Yaddako Ssegawa yazimba mukono bw'ate mukono ne guzimba bwe guti n'ekifuba ne kizimbirako. Abantu bano 10 abafudde babadde tebaleetebwa mu malwaliro bo babadde nti omuntu bw'abadde nti alwala babadde bagenda mu masabo. So singa baali bettanira amalwaliro gaffe oba oli awo obulamu bwabwe abamu bwandibadde bukola ki tebusaanawo. Poliisi n'abeebyobulamu mu kulawuna ebitundu bino basanze ab'eŋŋanda z'abantu abaafa amayumba mwe baali basula baagaabulira dda olw'okutya ebyokoola. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyotera Dr. Edward Muwanga ategeezezza nti baatandika okulondoola embeera eno mu mwezi ogwokutaano ne beekenneenya wala gyanywebwa ne bakakasa nti yaviirako abantu okufa. Waliyo omuntu omwe yali afudde ne tumuggyako samples ne tugenda ne mu migga egyali girirayo nayo ne tuggyayo samples ate ne tugenda ne mu mabaala agaali galiraanyeewo ne tuggyayo samples ez'omwenge. Bino by'omwenge bwe gwakebeddwa gwasangiddwa nti walagi oyo alimu ekirungo ekya methano. Kino n'ekirungo ekya methano kya bulabe nnyo eri abantu obulamu bw'omuntu. Mu kikwekweto ekikoleddwa abasawo ne poliisi batuuse mu maka agafumba walagi ono. Basoose kwekangabiriza nti bayiisa mwenge mulala si walagi. Mwenge gwamusanzeewo si gwa walagi. Gono si gumukuje ne mutwala wali mu drum. Nedda situgufumba. Amazima gakuna situgufumba kuno. Obwenge butono nnyo bubuno. Nga mwenge baguvaako gufumba obwenge bubuno butono. Walagi bamuteekamu. Walagi bamufumba bati. Bamufumba mu mwenge guno. Muno mutono tibagute. Naye nga bamuteeka mu lyato. Oluvannyuma poliisi egudde ku ppipa n'ekifo we bafumbira walagi ono gye basinziira okumusaasaanya mu mabaala ku byalo bino. Poliisi era egenze erawuna obubbaala obw'enjawulo nga bwe buwa walagi ono buli gyemusanze. Abamu ku bettanira walagi ono basigadde bakukkuluma. Nga kakambwe nnyo abantu bakaagala nnyo era omuntu kamugobako oba nga amuleetedde empalana. Poliisi etegeezezza nti ng'eri wamu n'abasawo bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto eby'okufuuza buli awali walagi ono. Abadde bakola omwenge guno bwe batyo kuba nti badduka ne babeera nga tebasobola kukwatibwa naye nga kiwanuuzibwa nti abantu 10 abadde bakafa mu kiseera kino kibadde kyekuusa ku eyo methano eteekebwa mu mwenge guno abantu gwe banywa era abantu bangi bawadde obujulizi ku kintu ekyo. Tugenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno era result zino kasita ziba nga zivuddeyo tugenda kakasa nti abantu bano bakwatibwa era batwalibwe mu mateeka bavunaanibwe. Walagi ssaako n'ebikozesebwa mu kufumba poliisi byeboye bitwaliddwa ku kitebe kya poliisi y'e Kyotera.